I'm coming out. I'm coming out. Hello, get me that man. This one here. Hello. Wait by you. Don't watch about Don't watch about This is their commander. Officer, where are our people? So can you open our road? Can you open for us the road? And we are still getting others, and once we are done, we shall open and we go. You are at liberty to move. But are you not ashamed of yourself? Are you really not ashamed of yourself? This is not Museveni's police. This is not a tribal police. That flag does not symbolize any tribe. That flag symbolizes all of Ugandans. Should be ashamed of yourself. On the security we have here, the president is the only security. Kuba bana banje bajje mikono ja police. Nga babakute batwala mmotoka. Nabagamba mugenda kuba sitesima. Security yokaje tulina. We are giving our last energy to make sure that our comrades are safe. To make sure that the president is safe. Because the situation here is not easy. Let us move to the Gosale. They are arresting everyone. They are arresting everyone. They have made an ambush. yakukwata abaana ekibadde kigenda kulaali ey'okubiri bakuta abaana mujafanga ejola ambush eno this ambush they are committed Guys, share the video. Tumbler. Okay. But we got to put our hands on the other one. Okay. Yeah. Formation.
Guys, on the chamber, Okay, what about sharing? Please, manyimo njagala nnyo nengenda kubeera safe. Okay, kino mukikolere nze. Please, mbagala nga temuli mu ngalo z'abaana abasajja. Okay? Kandabe kyensobola okukola ng'obudde bukyatunula. Okay, saagala budde buzibe nga muli mu danger. So move. Okay? Wanange tuli bizibwera. Okay, President. Ambush. Police, military have lead us on the way, block us from reaching Wiziguera. Then we are rounding up our people like they did in Kalangala. Shame on the regime. They cannot stomach what they just saw in Balala. They cannot believe that people in Western Uganda are tired of this regime. They cannot believe that people came out in large numbers to show support for the forces of change. We are not criminals, we are non-violent. They've been attacking us. They've been planning to reduce our team. Remember, they arrested Waiswa, Eddie Mutwe, Achireo, Gaddafi, Smart, and all those. Now in Lira, they took 10 of our people. 2 days ago in Barara, they took 20 of our people. Now they're wailing us on the way. Criminals. That is how scared Museveni is. He cannot stand fair competition. He cannot. Because Museveni is a weakling. Museveni is a coward. Don't allow that old man to lie to you. He has lied to you for 40 years. We are here to demystify you, Museveni. We are here to show the people what kind of coward are you. You pose that you're a general, but inside you there's a little girl scared. Why are you scared of fair competition? Let it be free and fair. Let us walk freely. And let us talk to the people. Is that too much to ask for? Shame on you. Shame on Uganda police. Shame on the UPDF. Shame on all those security forces. They cannot stomach fair competition. Well, we are here. Age is on our side. Time is on our side. God is on our side. And the law is on our side. You cannot stop us. You cannot stop an idea whose time has come. The young people of Western Uganda have showed you. You brought goons on the road to beat us. But they were overpowered by the people of the place. Now, you want an excuse to arrest our people. You want an excuse to harm us. You want an excuse to kill people. Shame on you, old man, and shame on all of you criminals. This cannot stop us. You cannot stop the wind of change. It's blowing and it's going to blow you away. Strong, Temukoa. President Ohame. President, we are one. We are one. Everyone needs to go. Okay, President, ekibinja kisooka ku bantu be akituusiza obudde buno ali mu kweyongerayo maaso teyagala leka mwana ina mudenja so ali mu kuddayo mabega okulaba nti ate anunula abaana balala abali mu kuba nga bagenda maaso n'okuwambibwa abali mu kubawamba abali mu leeya muganda wange beebiso bukookolo tebaagala kubanga babalaba so bali mu kubanga bagenda maaso n'okubanga bawamba abantu abo era bakyayongera okuyiika okubanga bakwata so eno yembeera eri mu kubanga egenda maaso obudde buno. Shame on you, that man is supposed to be paying teachers. Your wife is suffering, you are underpaid, but they're using you to torture people. They're using you to beat us, yet we are fighting for you. We're not fighting against you. We are not fighting against you, my friend. We're fighting for you. We want to get you out of those mama injia pore. You deserve better. You are officers of the law, not officers of impunity. Abasajja abaswavu bano baswadde kyobola bebi sefesi zaabwe tebagala nsi ebalabe mubatunuze mu kamera ensi ebalabe baswadde nnyo tebasobola kikkiriza abantu b'embala abatwaniriza bwe batyo tebasobola kikkiriza kino wakole batwagala bwe batyo tinabo baagala enkyukakyuka
tebasobola kikkiriza. So kakati balizotinze to violence, balizotinze to lawlessness. Laba abaana bato, laba Kampala. But look at these young men and young women. Why do they make you do those bad things, my brother, my sister? Oh, laba, you're even ashamed of yourself. That uniform is supposed to be honorable. Mwina kubeera abantu bakumi baddembe. They're supposed to be officers of the law. Nsaba tambuza video nga bw'osobola tambuza video. People power! Okay, mbeera eriwo a president abasajja abali mu leya abali mu bukookolo abaana abato abawala n'abalenzi bakoze ambush ne ba arrestinga Because you cannot show your face, mama. You're a mother, you have a child. Eh? If you are having a children, you can die from the hospital. We are fighting for you and not fighting against you. We're not doing anything bad. Okay? That flag on the uniform is supposed to symbolize honor. I know you don't like what they're making you do. Leave alone these criminals. Okay? Bano bantu batono nnyo be babakozesa mwenna bakwa mwenna mulinganga baslave temusobola kwetegerera. Okay, how can they make you torture your brother? How can they make you do terrible things? Police academy. This is their commander. Officer, where are our people? So can you open for us the road? And we are still getting others, and once we are done, we shall open and we go. You are at liberty to move. But are you not ashamed of yourself? Are you really not ashamed of yourself? This is not Museveni's police. This is not a tribal police. That flag does not symbolize any tribe. That flag symbolizes all of Ugandans. You should be ashamed of yourself. Mr. President, watuko kumurugana kukigenda maaso. Kukigenda maaso mukirama. Batusazeeko baagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Baagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Bakutte abaana batalina musango, bannamawulire, abawala bagaba flyers n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye tewali ku bo yayogedde ku bagunzi ababadde bambadde t-shirt za Museveni abatulumbye ne batukuba. Okay? So kakati bali mu kutupa bali mu gamba nti ate ffe okubeera nga tutambula nga tugenda gye twali tugenda gwabadde musango. Okay? Ekyo kya buswavu nnyo. Museveni should be ashamed of himself. Byabakama, Mr. Byabakama, you've not come out to talk about the attack. You've not come out to talk about the attack on us by people wearing yellow t-shirts, by people protected by police. You've not come out to talk about that. Cameras showed Muchibi, a police officer, and a group of officers escorting criminals to attack people, throw stones at us. You've not talked about that, but you had time to see when I was going to buy maize and you talked about it. Museveni himself, the criminal that he is, he has not talked about that. He has not talked about the tribal sentiments. He has not talked about the attack in Chiruhura, but he's talking about me and my wife waving to people as if it's a crime. These people should be ashamed of themselves. To all of you Ugandans, you see what is happening. To the international community, you see what is happening. Dictator Museveni, who has been in power for 40 years, is reading from the same book that all dictators do. Now look what they are doing. We were heading for a rally, waylaid us along the road, beat up our people, pepper sprayed us, and they've arrested
dozens of our people. Should be ashamed of yourself, Museveni. Should be ashamed of yourself, Uganda police and the military. And Mr. Byabakama, we want you to come out and pronounce yourself. We want you to come out and pronounce yourself. You are the chairperson of the Electoral Commission. Is this a kind of election that you are organizing, or are you blind? You don't see that. You were able to see me in Karamoja buying maize, and you complained that my buying maize from a street woman was not part of my campaign. Is this part of our campaign? Is attacking us part of our campaign? We want answers. Buterefu follow nkusaba sharing video nga bwakisoboka mbalaze abali mu nseko abali muleya baganda bange basibone banyo president mpaka obudde buno tali safe kumbeera egenda maaso obudde buno ambush ekoleddwa era baganda bafu basinga obungi batwaliddwa president ali mu kwagala finding out bameka abali mu kubanga batwalibwa baganda banga batugoberera bwembanga mujjukira ekyali ekalangala kyekizeemu olunaku olwaleero ku tiimu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu batata ne bamama bazibye emaaso ane mabega ne batandika okubanga bakwata buli omu tambula move badriver bonna bakwatiddwa abavuga ttiimu ye yonna bonna abakwatiddwa tambula oyo akikomezaawo Please. You know what? No, please. Okay? Abatono. Ne mwankole mulimu ba tribalist abatono. Ate si wano wokka ne gyeva ewaffe Buganda. Era waliyo ba tribalist abatono. Ate ewaffe Kibinyo ulira. Ewaffe Kibinyo kyaba abantu abasosola mawanga. I want you to pay attention to this. Ewaffe Buganda gyemba naye waliyo abantu ababi abasosola mawanga naye batono nnyo lwakuba ewaffe abasosola mawanga bagezaako okwekweka mu Buganda bagezaako okwekweka mu kabaka waffe fe kabaka waffe ayagala nnyo abantu bonna ayagala nnyo abanyankole so njagala babuulira the love that you have shown eno generation ekifaananyi kyemulase kyekino ekifaananyi n'abaana b'ebusoga kye batulaga n'abaana b'erango kye batulaga n'abaana b'e Karamoja kye batulaga. This is Uganda. This is a new Uganda. You are the new Uganda. Mwetero mulangalo basebo ne banyamu mwebale nnyo mwebalire ddala. So mu Uganda empeje tugendamu nga sinababulira manifesto mbadde wano nesanyuka nga Comrade Katana abibanyonyola bulungi nnyo Lewis n'abibanyonyola bulungi Senyonyi n'abibanyonyola bulungi Bright Muhumuza n'abalala ne babibanyonyola bulungi. So sigenda kumala budde nga mbabuulira bye tugenda okukola kubanga ebyetaago mubimanyi n'abakulembeze bennyini abasinga obimanya naddala ebyetaago ebyomu region eno tubalina ate mugenda balonda babiri ba MPs munange muno mwe muli ba minisita muno eno Uganda empya naye nze kyenjagala obagamba ekisinga obukulu we must conquer the curses of the past. Abasajja abo abakulu abatufuze bwe batyo bagezezaako okututeekamu hate yaabwe eyedda because that is all they do. Ekyo kye balina tebalinawo ekintu kirala bwe baba nga tebalina reasoning nga bajja bagamba bwe tubeera eri ewaffe bagamba Bobi Wine akolagana n'abantu abatali Baganda ekitegeeza tayagala Buganda. Bwe bajja eno nga babagamba NUP kigombe kya Baganda. Bwe bagenda eri nga bagamba Omuganda ajja kukola bwe kiti baboyi fe tribe yaffe bagiyita love. Tribe yaffe bagiyita ki? Tribe yaffe bagiyita ki? Tulina okwagalana. I am very happy Katonda yakikola nga tetumanyi n'atuconnectinga n'ampa babi so seetaaga banyonyola nti mbaagala nimwe ne mukireeba tikwe
namwe njagala okuba gamba olunaku lwa leero. Preach unity. If we unite, that is over. Once we unite, their game is over. Ebikyamu babikola mu linnya lyammwe basobole okubakyayisa. Ngabe waffe erinnya ebikyamu babikola mu linnya lyaffe bagezeko tukyayisa. But we who want unity are the majority. Yeffe bangi. Mwalabye bwe twadde tujja ekiruhula babadde bavubuka nga 40 batono nnyo ate nabo baavu jasi babawayo akasente bali abasosola amawanga tebagala kuteekayo feesi yaabwe kubanga baswala. Bannange mwalabye bwe twabadde tujja there was so much love naye bwe twatuuse ne batulumba abatulumbye poliisi yabadde bakuuma n'amagye nga balina emmundu ne batukuba kyokka ate poliisi bwe yasse n'ejjawa n'embalala ne raidi nga nekwata abaana baffe 20 ne babasiba byabakama tanaba kukyogerako n'omulundi n'ogumu. Bwe nali Karamoja n'engenda n'engula kasooli ku kkubo byabakama yavaayo n'ayomba Bobi Wine lwaki Banange network ebadde egaanye oyo munnamawulire wa Radio Simba bwegiire abaana baffe abasinga babakutte tuli mu ambush tuli batusazeeko loni tandika okukyuka tandika okukyuka bane muleta ambulance oyo mumudduse mumuteke mu ambulance batusazeeko abana babali babayisa wali abana babatwala nammwe abana babayisa wali bakwata buli omu ali campaign trail ya president mabega maaso bazibyewo bakakwata abaana abawerera ddala munnamawulire mukubye tetumanyi okabuna Sematimba bwegire munnamawulire aliwe identified ne ID naye akubiddwa Amanangwa kundi kuza kugashakaje Bobby agala bobe kati kale munyikirize n'okwekyereza kuhango twakire amuyise katwakire tushere kumakire je
omwebembezi witu mukama wihangeri itwo utwayetoranire His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebare no kutwachira namani, mwebare kushaza stani, mwebare kuoreka ensiona, mwebare kuoreka jabanyakore bantu barungi munonga. Ntakagambire kintu kyona basebo n'abanyabo kamba senyete cyana cyanje. Ogwanjeri izoba gwagulye ukubaletera umusinguzi omwami wanje owunihire Buganda nkamugira ngo warijo witu abantu bo witu nibaza kumworeka ngo nibamushagikira kimwe mwebare kwija President abantu bawe DJ ebare munonga mama muriyo basebo n'abanyabo ebintu byona babigamba nyetine bigambera izoba koka kamba senyikureho muriyo icyo kubanza nyenda kubasima mwebare munonga kutwakira erizoba mwayore kensione ekishani kirungi banange tuli wane dakika ntono nnyo kubanga tulina rwali ndala. We want to make sure mbadde njagala kujja wano mbatunule maaso mbebaze olw'okusiga ekifaananyi ekirungi. Mwalabye nti singa tebatwawulayawula mawanga bandibadde tebatufuga naye ne bwe nzijja wano nebawa plan ya Uganda empya enungi nebabulira byonna bye twagala okukola bwe baba ng'olwedde baakuteekamu poison mu bwongo nga bagamba tolina kukolagana na Muganda kubanga talina kwagala Omuganda tolina kukolagana na Musoga Omusoga tolina kukolagana na Mukyoli. Eyo y'engeri gye basobodde okutufuga myaka 40. Njagala babuulira this is a new generation. Bameka bali wano abaali balabye ku president omulala ochegera 40 years myaka 40 nga batwawulayawula manyi bulungi nti eno mu Western Uganda ne bolaba nti Bobby byayogera bituufu ne bwe tuba tukulaza example ti bino si bya Bobby yekka bino si bya region emu yokka bonna mu balaba all tribes twakaminga together nga bwe kyali ku independence bajjajja baffe baali balwanyisa abasungu bakaminga together abamu bava Mwankole abalala bava Busoga abalala bava Buganda abalala bava Mwancholi ne bakaminga together ng'abavubuka ab'emyaka egyo. This is our 1962. Eno ye 1962 yaffe. This is our time to come together. Buli kiseera Uganda bwebadde yeetaaga okukyuka. It did not take one tribe, it has been all tribes. Naye abatufuga bwe batyo basobodde otufuga. Nabadde ndaba ku social media nga bambi abaana b'Omwankole bagezaako okuexplaininga nga bagamba si ffe nati tuli bwe tutyo ffe tuli bantu balungi culture yaffe welcoming abalala nga bannange temwenyonyolako abantu bamanyi muli balungi. The people of Uganda know bamanyi abantu b'Omwankole muli balungi naye ne bwe mbeera balungi mulimu ababi abatono abo be basobodde okutufuga ate nga ako ke ka group ka Museveni akatwawulayawula ne kasiga ekifaananyi eri the rest of Uganda balowooza Abanyankole bafuna tribal allowance.
balowooza mbu lwakuba oli Munyankole mbufuna bya bwerere ate nga si bwe kiri. Nyamwibazo twanituza isinjiro twalaba omuhanda oguli kweta mu kyalo maama nyabo ng'oluguudo lubi, ennyumba mbi, amasomero mabi, amalwaliro mabi, obwavu buluma abantu ate nga kiri everywhere n'ekiruubula gye kiri naye bwe bakikuteekamu gyokyawe abantu abatali ba tribal. That is the only way bwe basobola okufuga. Ekyo baakikolanga ne mu slave trade. Banange temuwulira bubi abantu b'Omwankole. Yes, muli bantu balungi naye mulimu era ababi abatono. Ne Mwankole mulimu ba tribalist abatono. Ate si wano wokka ne gyemba ewaffe Buganda era waliyo ba tribalist abatono. Ate ewaffe Kibinyo ulira ewaffe Kibinyo kyaba abantu abasosola amawanga. I want you to pay attention to this. Ewaffe Buganda gyemba naye waliyo abantu ababi abasosola amawanga naye batono nnyo lwakuba ewaffe abasosola amawanga bagezaako okwekweka mu Buganda, bagezaako okwekweka mu kabaka waffe. Ffe kabaka waffe ayagala nnyo abantu bonna, ayagala nnyo Abanyankole. So njagala obabuulira the love that you have shown eno generation ekifaananyi kye mulase kyekino ekifaananyi n'abaana b'e Busoga kye batulaga, n'abaana b'e Lango kye batulaga, n'abaana b'e Karamoja kye batulaga. This is Uganda. This is a new Uganda. You are the new Uganda. Mweterro mulangalo basebo ne banyamo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So mu Uganda empeje tugendamu nga sinababulira manifesto madde wano nesanyuka nga Comrade Katana abibanyonyola bulungi nnyo, Lewis nabibanyonyola bulungi, Senyonyi nabibanyonyola bulungi, Bright Muhumuza n'abalala babibanyonyola bulungi. So sigenda kumala budde nga mbabuulira bye tugenda okukola kubanga ebyetaago mubimanyi n'abakulembeze bennyini abasinga obimanya naddala ebyetaago ebya mu region eno tubayina ate mugenda balonda babeere ba MPs. Munange muno mwe muli ba minisita muno eno Uganda empya naye nze kyenjagala obagamba ekisinga obukulu. We must conquer the curses of the past. Abasajja abo abakulu abatufuze bwe batyo bagezezzaako okututeekamu hate yaabwe eyedda because that is all they do. Ekyo kye balina tebalinawo ekintu kirala. Bwe baba nga tebalina reasoning nga bajja bagamba bwe tubeerera ewaffe bagamba Bobi Wine akolagana n'abantu abatali Baganda ekitegeeza tayagala Buganda. Bwe bajja eno nga babagamba NUP kigombe kya Baganda. Bwe bagenda eri nga bagamba Omuganda kyakola bwe kiti. Baboyi ffe tribe yaffe bagiyita love. Tribe yaffe bagiyita ki? Tribe yaffe bagiyita ki? Tulina okwagalana. I am very happy Katonda yakikolanga tetumanyi n'atuconnectinga n'ampa babi so seetaaga banyonyola nti mbaagala nimwe ne mukireeba tikwe. Namwe njagala okubagamba olunaku lwaleero preach unity. If we unite, that is over. Once we unite, their game is over. Ebikyamu babikola mu linnya lyammwe basobole okubakyayisa. Ngabe waffe erinnya ebikyamu babikola mu linnya lyaffe bagezeko tukyayisa. But we who want unity are the majority. Yeffe bangi. Mwalabye we twadde tujja ekiruula babadde bavubuka nga 40 batono nnyo ate nabo baavu just babawayo akasente. Bali abasosola amawanga tebaagala kuteekayo feesi yaabwe kubanga baswala. Banange mwalabye bwe twabadde tujja there was so much love. Naye bwe twatuuse ne batulumba abatulumbye polisi yabadde bakuuma n'amagye nga balina emmundu ne batukuba kyokka ate polisi bwe yazze n'ejjawa n'embalala ne raiding nekwata abaana baffe 20 ne babasiba. Byabakama tannaba kukyogerako n'omulundi n'ogumu. Bwe nali Karamoja n'engenda n'engula kasooli ku kkubo Byabakama yavaayo n'ayomba. Bobi Wine lwaki ogulagula kasooli ku kkubo okyankalanya abantu ate nga bagenze kunoonya bululu. Byabakama ali silent tannayogera ku bantu bazze ne batulumba nga bambadde t-shirt za yero ne bajja ne batukuba. Why? Kubanga ali compromise. Mr. Byabakama, Uganda is more united than you think. Tetuli bawamu. We know our problems are similar. Bw'obeera ovuga ku luguudo olubi n'ofuna accident tegenda kubuuza oli wa tribe ki ogenda kuba n'obuzibu. Bw'ogenda mu ddwaliro nga tewali mibazi tebagenda kubuuza oli wa tribe ki. Bw'ogenda amasomero abasomesa bwe baba basala nga tebabasasula tebabuuza oli wa tribe ki. Ne bwe tuba tugenda mu Uganda empya tetugenda kubuuza oli tribe ki. Omu Uganda ensi ani tusa kuba tutuula hamwe.
obori omuhima obori nkitwe bebetabiru nituza kutura hamwe nituza kuba nitwinganangana tugenda kuba twenkanankana mu Uganda empya tewagenda kubawo omuntu ali special ekikufuula special ye talent yo ekikufuula special kyekyo kyosobola okukolera Uganda bwe tunaaba tukaba emirimu mu Uganda empya tujja gendera ku qualifications ng'olina ebisaanizo ate ng'oyagala okukola oba oli mu Karamoja oba oli mu Kyoli oba oli mu Teeso oba oli mu ki. We are going to be similar mu Uganda empya bakyali bange wonna wonna w'onoobeera ojja kuba oli waka nganze wendi wano ndi waka namwe bwe munagenda eggulu mujja kubeera waka ne bwe munagenda Karamoja mujja kubeera waka. Divide and rule game is over. Eyo game ya Museveni eweddeko banange imagine batusekerera mu nsi yonna bagamba nabo Uganda we are the youngest population yeffe bantu abasinga obuto population ya Uganda yesingamu abaana bato mu nsi yonna naye tukulembera omusajja alina emyaka 85 baboy story kinaye ife emyaka gyaffe n'obwongo bwaffe tulowooza abavubuka b'e Kenya tulowooza abavubuka b'e China muntegera kye ngamba tetulina njawulo n'abavubuka b'e Nigeria naye Nigeria ekulaakulana ffe tusigala mabega tetulina njawulo n'abavubuka b'e Kenya naye Kenya ekulaakulana tusigala mabega bannange buli kimu kitandikira ku leadership tuze gye muli nga tubasaba obuvunaanyizibwa ffe tulina vision ate nga amaaso gaffe gakyalaba n'obwongo bwaffe bukyakola n'emibiri gyaffe gikyakola ate nga tukyayiga ebintu bingi bannaye mutuwe chance bantu mwendi tubasaba chance tuhindure Uganda. Bwe tutambula okwetoloola ensi yonna tusangayo Bannayuganda be tusangayo baasoma Bannayuganda bali qualified. Bw'ogenda India olunaku lwa leero abapolitician abatufuga bwe balwala bafiira Nairobi bafiira India bafiira Germany naye ffe tutambula ze bwe ntambula n'engenda India osanga abaana baffe be balongoosa abantu mu malwaliro ge India e Nairobi hospital badokita abasingayo Bannayuganda mu zi university ziri Germany ziri Europe ziri America Bannayuganda be basinga okusomesa be baakabi be baprofesa baakabi omubuuza kati gwe lwaki eno talent togirete waka agamba Bobi ewaka gwe mankolera waka basobola yadde n'okuweerera abaana so twagala baganda bange bwe tunakyusa Uganda abo Bannayuganda bonna abali specialist tugenda bakomyawo wano tuzimbe Uganda eno Uganda tusobola okizimba mikwano gyange so njagala kubasaba mwena mubere involved. These are just ideas. Twetulina ebirowoozo twebwaddeyo n'obakulembera naye tetusobola kukola kinene nga temutujoyinize tetusobola kukola kinene nga tetuli wamu naye bwe tubeera fenna region zonna buli region neeba represented banaye tusobola okukola ebyakabi so njagala okubasaba muveeyo mulonde manyi babamalamu amaanyi nti temulonda babalowoozesa nti bagenda kububba obululu naye bwe tuvaayo nga tuli bangi nga bwe tuvuddeyo bannange bano abasajja bajja tutya njagala babulira tebabatiisatiisa Uganda okumala emyaka 4 bagireducinze yalina okubeera republic kati Museveni ayagala gifuula kingdom ye ate ng'ebintu ebikyamu abikola nga tafaayo kubanga ye future ye yagirikadde mabega banaye ffe tuli bato tugenda kubeera mu Uganda muno nga Museveni avuddewo Uganda egenda kusigalawo nze naawe tugenda kusigalawo so tutandike essaawa zino okupulaningira Uganda empya tugenda kubeerawo tutya ssaawa zino bagezezaako okwonoona erinnya lyaffe naddala mu abantu b'omwankole gwe imagine omuntu n'akwata ze bakwata muganda wange omusajja n'amukuba n'amusalako ebirevu n'amwambulamu engoye n'amuteeka ku kamera n'amutocalinga n'agamba ndi mumuyigiriza Lunyankole olowooza abantu abalala balowooza ki kubanga ayagala kyambaza abantu bonna naye njagala okubasaba bannange temwefaananyiza bintu ebyo Abannayuganda bonna bamanyi nti ebintu ebikyamu Museveni n'abantu be bakola babikolanga bo tebabikola ku lwammwe so muhumure basebo na banyabo Uganda ensya nituza kuba hamwe babatabatinisa tebabateekamu kutyayadde n'okumu. What we have to do is to unite and teach that to our children and our children's children. Tetwalinga bwe tuti
twalinga tukwatagana twalinga wamu ne kubanga kisavinga abo abatufuga kisavinga abo abatukolamu kye baba bagamba kitetulina kwatagana. We must go past that. Era mutukoze bulungi olwaleero banaye muswaziza sitaani mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugende maaso nga tukola bwe tutyo tugende maaso nga tukola bwe tutyo nga tupromotinga unity nga tupromotinga love. Abo abantu bajja kubeera isolated kubanga batono nnyo tebasobola kutusinga mu kalulu kyobola babaagala violence bwe baba balooza bali bamaanyi n'abagende bakolerwa ali abantu babawagire tugende mu kalulu nga ka mirembe. Njagala nekino mukimanye ffe twagala nitwena empinda yenduka ey'obusinge abakuba nitumanya twena amaanyi tuli bavubuka tuli bato tuli bangi ate tuli babanda. Tuli babanda. Sama Uganda yenze kuweereza. Singa twagala kola byafujo twandibikoze naye tebitugasa kubanga emyaka mingi okuba independence 1963 kati emyaka 1962 myaka 63 buli ajja namundu agenda namundu ng'ebintu byononeka. Generation yaffe twasalawo ne tugamba tugenda kozesa bongo tuli bangi tugenda kozesa namba zaffe zino tebagenda kutwawulayawula. Njagala nekino mukimanye kubanga Museveni ali on his way out ayagala mwe bafuulanga shield ye mubeere nga mumulwanira nti aleme genda kubanga nga banaagenda ayagala bateeka mbongo nti mugenda kufuna obuzibu kubanga bwekyo bwe kibadde. Idi Amin bwe yagenda aba tribe ye ne bafuna obuzibu. Kabote bwe yagenda aba tribe ye aba Northern n'Abalango ne bafuna obuzibu. Kati ayagala kibateekamu nti Museveni bw'anaagenda n'Abanyankole bajja kufuna obuzibu so that abalowoozesa bannange Museveni ajja kugenda tusigalewo nga twagalana tujja kusigala wano embalala nga tunyumirwa. So ekyo tukitandike kati okwatagana kwaffe tekudipendinga ku muntu omu. No, it is us. Ekyo kyatuyigirizibwa. That is why we carry this flag. Tobola batubeera n'eno flag. Eno flag temanyi tribe yonna. Eno flag temanyi religion yonna. Eno flag bajjajja baffe baali ba different tribes bakuŋŋaana ne basisinkana ne basalawo bazimbe Uganda egenda okuyamba abazzukulu baabwe. Yeffe bazzukulu baffe. Bw'ogenda ku parliament wali ojja kusanga nga buli tribe bagiwandiikawo. Kitegeeza nti tulina kubeera wamu. Era bw'oba ogenda okulonda genda ne fulaga yeeno beera ne fulaga yo giwa abaana bo giyigiriza abaana bo. This is our inheritance from our people. N'obudde bugenze mbadde sinaba kusaba kalulu kati kanneetereze nsaba kalulu. Basebo na banyabo nishaba kalulu. Banange munonde mbere presidenti wamwe bwe munanonda nembera presidenti wamwe okusookera ddala mugenda kuba mufunye presidenti Mboko. Mugenda kuba mufunye presidenti nga mukozi wammwe nga si bosi wammwe. Mugenda kuba mufunye presidenti nga bawuliriza nga atya okubanyiiza. Mugenda kuba for the first time bannayuganda mugenda kuba mulonze one of you nga mulonze omu ku mmwe ne mumuteeka mu ntebe eyo akole ebyammwe bye mwagala. Bwe mutantulonda bwe mulonda National Unity Platform mulaba unity ye middle letter ye middle word mu linnya lyaffe mujja kuba mulonze unity. Mishoni yaffe gye twagala mu kalulu kano okusookera ddala kwe kwakivinga unity. Baganda bange mu unitinge ne bw'oba oli wano nga towagira Kyagulanyi wakiri wagira Uganda omanye nti buli omu amatalinga mu connectinge ne bannammwe mu unitinge. Bwe weetunuulira teweetunuulira nga Muganda nga Muteso nga Munyankole nga Mukiga weetunuulire nga Munna-Uganda. That is what we have to do now. So bannange bwe munaatulonda mujja kuba mulonze unity. Bwe munanonda mujja kuba mulonze servant leadership. Mujja kuba otikinga akalulu kono tikinga umbrella vote. Ojja kuba osayinize ebbaluwa esumulula Dr. Besigye mukomera kubanga talina musango. Bwe mulonda NUP bwe mulonda Kyagulanyi ojja kuba osayinize ebbaluwa esumulula Edi Mutwe mukomera kubanga talina musango.
ojja kuba osumuludde Bobi Yanga, Akireewo, Alex Wise Omufumbiro n'abalala bonna kubanga tebalina musango. Bwe munaalonda NUP mujja kuba mulonze decision ey'okumalawo obusumankuze. Sente zaffe zonna zonna zigenda buli mwaka batubako trillion 10, 10 trillion shillings. Segeza emyaka 5 batubyeko 50 trillion shillings. Ezo sente zimala okukola buli luguudo lwonna mu Uganda. Naye omusajja omu azibba nabba oluguudo lulamba omuntu munaalubba. Ffe tutambula nosanga street number eyo Europe ne bakugamba eno ya Museveni, eno ya mutabani we, eno yani esente ezammwe. Meanwhile abakazi baffe bafanga bazaala. Meanwhile abaana baffe tebakyasoma n'ababa basomye tebafuna mirimu. Banange tusobola okubijjawo ebyo byonna. Tusobola okubikyusa. Tulina wano abaana bakuze nga tebalabanga ku traini. Tubalina muno nga temulabanga ku traini. Listen, choka nga mama we yalaba ku traini ne tata we yalaba ku traini. Bino bintu byaliwo. Uganda egenze edda mabega. Kati ffe bannayuganda tulinga abali mu 1925. No wonder Museveni bambuuza omwaka gwe tulimu agamba 1925. So we have to change that. Ebyo tusobola okubikyusa mu generation yaffe in our lifetime. Banange, you are not too young to decide your destiny. Temuli batonyo okusalawo Uganda kije mwagala okubeeramu. Temuli na Museveni kukaddiwa afe ate okutandika okubeera confused. Tukitandike kati basebo ne banyabo. Tukitandike kati tusobola kikola. So mbasaba mukozesa akalulu kammwe. Eno chance eyoku endinga slavery. Eno ye chance eyokutekinga back ebyobugaga byensi. Eno ye chance eyokutekinga back eddembe lyaffe. Eno ye chance eyoku endinga dictatorship. Abanyambarara kabagambire neki guno guyinza okuba omulundi gwaffe ogusembayo okufuna omukisa okulonda president. Mwakirabako Museveni yali agezaako okukozesa Norbert Mao bakyuse constitution bannayuganda babajjeko obuyinza obw'okulonda president babuteeke mu parliament. Ate parliament mulabanga kyekola. Bayagala okutwala banansi abatali basirikale mu kkooti y'amagye bakozesa parliament. Bayagala okubba sente bakozesa parliament. Bayagala okutwalako abantu emwanyi bakozesa parliament. Bayagala okugyawo ekkomo ku bisanja n'ekkomo ku myaka bakozesa parliament. Ne bwe bayagala okugula aba opposition okubawaayo sente nga bwe mmanyi kyali waffe oli era bakozesa parliament. So njagala okubasaba musigaze obuyinza bammwe. Obukama mugume nabwo kandi mubukozese. Tubukozese guno mulundi bannange muveeyo mulonde. Oba ogenda okulonda njagala olowooze ku Uganda empya. Uganda empya gye tugenda okubeeramu nga buli kimu kikola for us. Ensi yaffe ngagga nnyo. Mwabadde mukimanyi ti wano mu Uganda ng'ogyeko amafuta, ng'ogyeko coltan, ng'ogyeko ebyobugaga ebirala byonna basudde wano gold. The biggest gold deposit in the world. Oba ntegeera kye ngamba. Gold asingayo obunene mu nsi yonna ali wano Uganda ali awo Busia. Bamubaliriramu 12 trillion United States dollars. 12 trillion ezo sente ezo nga tuzikuteko nga bannayuganda nga tulina omukulembeze nga si mubbi. Bannange tusobola okukyusa Uganda nesinga ne Dubai. Ate nga byaddala. Ne kati abaana baffe saawa zino dream ya buli omu kufuna visa kuddukawo wano tulekere waani. Ensi yaffe ennungi bweti. Buli muntu ayagala kufuna visa. Osanga abaana betusomye n'abaana babeeranga bagezi ku ssomero ayagala genda kola bakadama, ayagala genda kola bwasikali ate bafuna visa ya Europe agamba sikomawo Uganda. Baboyi ffe tetugenda kuva Uganda, tugenda gikyusa eno Uganda. Tugenda kukyusa eno Uganda. And we can do it. We can do it. Ne tusobola kikola nga mutuwadde obuyinza. Bannange mutuwa obuyinza tutereze Uganda eno. Amasomero ganyu ne ganshasha munonga. Emihanda n'ebindi nk'ebyo tusobola bikyusa. Naye ekyo tujja kikola nga musazeewo. Ekyennaku ebiseera ebimu bannaffe tebamanya nti basireevu bajja ne bakuwa t-shirt ya yero ne bakuwa $5,000 ne bagamba genda olonde. Gwe bw'otofaayo obeera owaddeyo obuyinza bwo for 5 years n'obonaabona.
bannange ekyo tukitereeze ate tusobola okitereeza ku mulundi guno. So ebiro 15 okwezi kwa January bantu mwe mugende mulonde, mutulonde mukerena ku macha nnyo naddala eno mu Western Uganda bannange mulina omulimu kubanga ebishuba byonna babyambaza mmwe ne bagamba nti eri mu Western Uganda Museveni bamulonda 100%. Kakati ekyo nze mbabuulidde kati mwe mugenda okusalawo mu kalulu kammwe bannange muveeyo mulonde umbrella. Abantu aba National Unity Platform bagenda kubeera ba servant leaders. Ogenda okulonda wolaba umbrella ng'okola ki? Olaba umbrella ng'okola ki? Otikinga umbrella ojja kuba otuwadde chance okukyusa Uganda. Otikinga umbrella ojja kuba otuwadde chance okuteeka manifesto yaffe mu nkola. Mu manifesto yaffe twabasuubiza tugenda kutondawo emirimu miliyoni 10 ate nga kisoboka. Tulina sectors ez'enjawulo, tulina mining sector, tulina construction, tulina okuzimba zino enguudo, tulina okuzimba ziddamu, tulina okutereeza ebintu byonna nga bannayuganda be bagenda okubikola. Mu abantu abali wano Embalala, abantu abali mu Ankole, obeera ng'okoze nnyo ng'oyagala kutravelinga ne bw'oba oyagala kulinnya ogende ne bw'oba ogenda wano Kenya oyina okuvuga 5 hours paka Ntebe mu 2025 tulina ka airport kamo ate nako kafaanana bubi bw'oba okomawo Munyonyi Uganda ebange yakava mu lutalo banaye mutuwe chance tutereeze ebintu ebyo tugenda bitereza muna tuwa mukisa bameka bagenda otulonda bamek mama kadi ne bw'oteeka wansi bwe mugenda okulonda bannange protest vote erimu phases 4 kanoonye kalonde kakuume kubagezaako kabba kabangi abokusinga muli eminyeeto tikwe bantu mwe abakadde tebabatiisatiisa tuli bangi nnyo bwe tuvaayo ne tulonda tusobola okuvotinga out bano abantu bonna kitandike kati bwe kitandika kati generation yaffe esobola okukyusa Uganda ne babeera nga batwogerako nga bwe bajjajja baffe babeera batugamba twabeera wano nga tufugibwa abazungu ng'ebyobugagga byaffe byonna bigenda Bulaaya naye abavubuka abaliwo ebiseera ebyo ne bagamba enough is enough ne baleeta independence ne wadde independence yaffe bagiwamba twagala kufuna independence endala babeere nga batwogerako nti mu 2026 abavubuka ba Uganda bakuŋŋaana bonna basazaamu tribalism ne bamusuula ebbali ne basazaamu ignorance ne basuula ebbali ne bakaminga together ne bakyusa Uganda kyokka olaba kati Uganda yeeyagala ekyo njagala abaana baffe bonna ebeere nga histori gye bateeringa banange mwebale nnyo tuwuliriza mwebale nnyo nakuwagira abakulembeze baffe nsanyuka nnyo bwe mbanga ndi wano nga giri President wa Mbarara University of Science and Technology wa NUP eyo ye future abo ba future leaders finally ekikusemba njagala okubasaba buli ali wano buli munyeta buli muntu ali aha ninkusaba oyenduke Bobi Wine buli omu ekyo nekibasika osobola okubeera Bobi Wine nobasa kuba Bobi Wine woweka yanyu nobasa kuba Bobi Wine wa boda stage yawe nobasa kuba Bobi Wine wa ghetto yawe nobasa kuba Bobi Wine w'ekitweka kyawe mufuuke ba Bobi Wine mutambuze message eno mugiteeke mu nnimi zammwe bannayuganda muba encouraging okunitinga omuntu yenna agezaako okubabaganisaamu mu mugambe gwe tetwagala kumanya oyo ali mu history effe tuli mu future tugenda kubeera wamu mu future tugenda kwatagana mu future tugenda kweyagala mu future tujja kubeera mu office nga ffenna mwe tuli mu future tewajja kubaawo omuntu atokyalinga muntu nti amuyigiriza lulimi lwe bannayuganda bonna bajja kuba benkana nga balina respect nga balina dignity for each other tugenda kunyumirwa Uganda eyo so basema ne bannyamu muzikirize nkome wano ate tugende Bwizibwera nabo tubibagambe naye muveeyo mulonde ate mukakuume mwebale nnyo mwebalire ddala awali ambulera kola ki people power our power NUP everywhere mwebale mulunga basibo na banyabo
choncho in the sky tuliaha mama tukisima mnonga isima Mr. President ahabwambara nojirewa so itu encourage chiwawe tuliaha mpa tuliabishinka batano ninye baliaha mpa tuine etirabotide netkwenda kuhereza bantu mureke tuanze kubenkane mureke tubenkane president tuine etirabotide netkuhereza itu encourage chiwawe bambara Uganda twadi kwasa zido Uganda kurebe yitu idenga nyambara twatupasa Mr. President His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu twali tato mulungi ahabo simba fatiredi witu akwihiremu omushiija akakwisyaha ahabo wezi bw'omukazi twine yonodije musaka pregitiraha nibamweta Zaiva Ibuzi yakuha embuzi ezibiri First Lady na Mr. President then tulia bisaba tulia bisibana habura hadi kibabiri omani mama zipase ondijo mitasha tutwira tulyo mu campaign nezezi niumba kwatira mu town hariya so tukane tulia bisaba twine president we na First Lady abandi badahi bitu baliyo mu chome tukumanya bwenzi so Mr. President nshoga yabishibitabo ogirebe Uganda twaje kwasa nk'abantu bankore twasangura hebe byona Muchagwanyi NUP tell mu Western then kinena sister na waine tirawo naenda kutupereza hariyo na nongo ebiraba nibinje ni rukundo ejo ni rukundo pastor witu no murebe ejo ni rukundo People power DJ